Abakkiriza abooluganda emikwano gy'Omulangira omugenzi Kayondo bakungaanidde mu maka ge Nnakulabye ku Balintuma okwabya olumbe lwe. Wano Musenyeri Charles Kimo asinzidde okukubiriza abakkiriza okutwala ensonga y'obusika ng'ekikulu mu nsi ng'abawa ekyokulabirako n'ebifuza abantu batunulira nnyo omuntu yenna addira mu bigere byabaddewo. Tumusabire ne lubuga we tusabire n'oyo agenda okumuteekako obuvunaanyizibwa obwo. Ono nga yabibwako bwana mukulu w'e Nabwero Reverend Father Simon Peter Kikomeko wasabidde omusika Omulangira Charles Kayondo azze ebigere bya kitaawe Kayondo. Ayi Mukama obuyinza bwonna buva gy'oli. Kwetabyeko bannabifuzi abakulembeddwa omumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi, Lord Mayor Salongia Lukwago, ababaka ba Parliament, Speaker wa Buganda Nelson Kawalya, Ssabalangira Godfrey Musanji Kulwe n'abalala. Omulangira Isaac Kimba Kimugwe nga ye Katikkiro wa Ssekabaka Kigala owokutaano eddamu yasumikidde omusika n'amukuutira okuba amazima nga kitaawe bwe yali. Naawe Omumbejja Fatima Nasiwa gw'olondeddwa okubeera lubuga w'Akataliko. Aboogezi ab'enjawulo okulinnya bannaddiini ab'ennono bawulidde abasika okumi ennono n'ebintu byaba kitaabwe. Ate omubaka wa Lukwago North Moses Kasipandi akuutidde omusika okola ennyo afune ensimbi kimuyambe okulabirira banne. Ssente ya Uganda kyenkugamba nekinira nanyumyanga nnyo ne taatawo ng'akiŋŋamba abagifunamu si bagitereka epunguuka efa. Ssente ya Uganda obanga akutte ennyaanya kati abagifunamu bakozesa nkozese. Wano Lord Mayor akuutidde abadde okutwala ebyenjigiriza ng'ekintu ekikulu. Yennyamidde olw'amasomero ga Nansangwa agakobedde mu byenjigiriza n'agamu tegakyawulikika ng'ate gali gakola bulungi. Mu byenjigiriza amasomero gaffe aga gavumenti mu kibuga gaali gakola. Naye olwaleero buuza abaana abavudde Kitanda baafunye obuna, abavudde Buganda Road nga baafunye buna. Tubadde naye ebbanga ddene nnyo nnyo era nze namuleka mu St. Mary's College Ekisubi n'engenda Kuba nti abadde ayagala nnyo olw'Omulangira. Mathias Watukavubo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Babeere naawe omulimu gw'olumuga kwangulira.